Coming up on AC Media. Nzenyinyonyola toxicity and the example that she was giving and why the person has to leave. You get? A lady again and sharing a story na agamba guy we yamukubanga and she thought the guy would change. Nagenda nga nasaba counseling advice nagenda ko bazadde bawe goma ajja kukyuka lindako until the guy one time beat her up namusamba mu lubirizi waneeno. She started bleeding internally and later on she realized she had developed cancer. Listen, the sagala tugambe bantu bintu bine bitaliyo omukyala natandika okudeveloping cancer within her. Was she with the man after she was beaten up? Njagala tutuke. Listen to me. Listen to those people, they are sick. Those people are sick. Esther, my dear, those people are sick. A woman that says is a bange watankuba cement na jagala. We inspire. Aba YPA abakugu mu kukola amagoba nga bayita mu kulonda embuzi bazze okukuwonya obwavu. Anti balina obumanyirivu bwa myaka 12 beddo. Teweetaaga kuba na ttaka abakozi oba ebiseera gwe lundisa aba YPA ofune nusu ku nusu. Tebiri mu folofoto w'abazibye zaafudde oba zaabuze ofuna ssente yo nga teriiko agamba oba okufuna embuzi zennyini. Okumanya ebisingawo tusange ku kizimbe kya YPA building ku Lubaga Road okuliraana enkulungo ya Kabaka oba Nansana ku siteegi y'e Naluvule. Osobola okutukubira ku ssimu noti 7 noti 3 noti asatu munya oba noti 753 birinya noti 6 noti oba kubira general manager waffe yennyini ku noti 772 23 45 86. Amaya nedowozi nabulime Esther SC Talk with SC Media Uganda nga tuli platforms ezenjawulo Extreme Talk side yeno Media Now Brown Skin Events awo na ku YouTube channel ojja tusangawo olunaku lwa leero tugenze mu kitebe kya mukwano tugenda ko tudiscussinga ku nsonga za love mukwano relationships nga tuyina abagenyi abenjawulo tuyomagenda kuba tuwendowooza ye so naye nga mu namba buuzako nawe osinza okubanga otulaba. Thank you so much. Bagamba women first asokere Matilda men last nadala kubitunga mbalamusizaako nyume naba abagoberezi baffe abatwagala ennyo abaagala abalaba video zaffe zineeno ne mlikinga ne mcommentinga ne musharinga ate ne mwogera okwadvisinga wetubeera tutakoze bulungi. Bamta Matilda era nga I'm together with SC Media and a talk with SC Extreme Talk with Matilda, Media Now and Brown Skin Events. Thank you. Douglas, women first. Ntude n'abazungu. Obalaba. Mpozi mjebaleko viewers. Yeah, my name is Arina Patricia with the Love Seat Brown Skin Events channel. You can already subscribe mwebale watching AC Media. Douglas, thank you. Anak. Anyway, mabuze mwasibye mutya ate kijja mugamba mutya mwenna abatulabira mu nsi zonna ez'enjawulo, especially people from the Gulf region. Wala abali Saudi, thank you so much for sharing my work. Thank you so much for subscribing on Media Now UG. I'm Douglas and Nambilus, thank you so much. By the way, TikTok, people who are really following me. We are moving. Mwebale nnyo bambi kunjagala Ludaga. Thank you so much. Kuteka mbwesi. Kutegeera. Nenga omulamwa gwa leero tetugenda barisa. Tugenda kuba twogera ku kintu ekiri sensitive. Okay? Era nga omulamwa gwa leero tugamba gwali eyo alaba program eno. Osobola okubeera mu toxic relationship olw'abaana. Douglas. Osobola okubeera mu relationship. Eri toxic olw'abaana. Tandikirawo. Abanda mwenna ekigambo toxic kankinyonyole bwenti. Toxicity matters oba kisinziira. Waliwo toxic ng'omusajja oba takulekera simanya za akameeza kale nga mulaakinga ebintu ebisingakaawo niwabayo toxic endala ng'omusajja akukuba. Naye era kankuvuga enkuzeeyo ggo wenna ndaba nti kisinziira ku musingi gwe mwatandika. Bwe mwali mweraba eggulu n'ensi mwali esuubiza ekyo nkikkiriza. But obugumiikiriza bw'ogenda okukola n'ogumiikiriza obunafu bwa munno bwe bugenda okufuuka obuwanguzi bwo.
nze nganze nsobola okugumiikiriza kuba ndabye abagumiikiriza nga bawangudde. Kuba buli gye nagenda nga mu relationships z'abantu abalala nga zonna ziri very toxic, naabo n'amalya oba naawasa abakazi n'atuusaawa. Bugumiikiriza bokka bwe buwangula nze eteeki yange, era kino ganyamu abawala mwenna abali eyo. Fe abasajja bwe tukwana ebbali abakazi abangi oba ne tuwasaawasa, we are called players. Naye ate omukazi ye bakimutaagingako kirala nti abamalaaya. Society bwatu ye bwe yakibrandingamu. So nze nga nze ddaaga waabwe nze I can stand nengumiikiriza omuntu wange bwe kibanga ddala mu ntandikwa eddoboozi ly'omutonzi naliwulira, omanyi nga tonaba kuyingira mu relationship yonna nga tonaba kwebuuza ku kyalo kyonna nga ne emotions zonna tezinnakulimba. Buuza Katonda wo kyova olaba nkinoganya nnyo ne mbagamba nti teekawo enkolagana wakati wo n'omutonzi wo, sikusindise wa musumba. Kuba bino ebintu bya relationship kambabuulire, bwe munaabikuba wunnyo ekifuba mugenda kukakkana mufiiridde bwereere kuba bizibu kutegeera, naye Katonda yekka. Ate abakkiriza mwenna kino simanyi bwa nti mwenna mukkiriza nga bwe nzikiriza. Bw'osoma Yokaana 16:33 agamba bw'ati nti mu nsi muno mulimu ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde. Nti ennaku eyinza okubeerawo mu bufumbo bijja, naye tekitegeeza ate kudduka. Okitegeera tekitegeeza nti olina okudduka. Kuba obugumiikiriza buno buwangula bingi, okuguma tekitegeeza nti ogumidde ku bintu ebirungi, kitegeeza ogumidde ku bintu ebizibu. Naye olw'okukkiriza kyova olaba agatta ebigambo bibiri, guma ate okkirize. Naye okuguma okwo n'okkiriza nti ekintu ojja kukiwangula, kyova olaba ye Kristo atugamba bw'ati singa muba n'okukkiriza okwenkana ng'akaweke k'akaleddaali oligamba nti olusozi olwo sigukulukuka. But I really don't know the intensity of your faith. Okukkiriza kwo kwe kujja okuyamba to overcome that toxic relationship that you are in. That's what I can really say. But me, as a believer, I can really stay in a toxic relationship. Oh. Yeah. Matilda, kasavu kanyama. Osobola. Nze nga Matilda sisobola. Because I understand toxicity and sigera describing nga Douglas waji describing nze nti okukuba ogabye ekirala butakuwaza kameeza. That is not omuntu atandikira okukuba already toxicity bebaddewo for a very long time. But there are some factors. Let me first explain myself. No, it's okay. Together mass. By the time someone starts beating you in a relationship or marriage, that means toxicity has been happening for quite some time. What is toxicity? Toxicity is a situation where wobera n'omwagalwawo ne mutuuka at a state nga temukyalina joy mu relationship yammwe. Like relationship ebanga evuddemu essanyu. Enaku buli kimu owulira ng'okakaye wennyonnyolako nnyo eri patinaawo oli too understanding n'otuuka kati lese oba oli mukyala oba oli mwami n'otuuka ng'owulira nti mwe relationship owulira wennyonnyolako nnyo owulira oli very understanding nga gw'okiwulira muli mutima gwo owulira naye nga omuntu ono mpulira muleetera okulabika nga nze I understanding ennyo ennyo n'owulira nga you're investing in so much energy for that relationship to stay or to keep moving. No toxicity oyinza n'okujja mu ebintu bingi nnyo disrespect disrespect etakoma ng'omuntu takyafaayo ngeri gy'owuliramu okitegeera omuntu okubeera ng'avuma. Okay? Toxicity eri mu bintu bingi nnyo but mostly it attacks your emotions. Nti omuntu ayinza oba takukubye eruyi oba takukubye kikonde takusambye mugere naye nga your emotions, you're emotionally drained. I don't know if that abatulamusa okutegeera emotionally drained kyo kitegeeza nti owulira ng'omwoyo gwo guba gukooye. Omuntu yenna yali abadde mu toxic relationship kyenyogerako kitegeera n'owulira nga omuntu omulabako bulabi bw'oti emirembe ne gikuggwako bw'akugamba nti siriwe waka n'osanyuka nnyo bw'akugamba oba okitaba munange atulaba bwakugamba nti by the way sigenda oba munange tembeera mwenanga ajja kulabako lwakugamba nti ajja n'owulira nga emembe gikuweddeko n'otandika okukola all sorts of excuses.
mubeera already kati mwayingira toxicity omuntu tokyamufuna mu ssanyu ate nga relationship eri healthy muba mulina okubeera mu ssanyu nze kati ng'omuwala omuto akyalina ebirooto eby'amaanyi akyayagala okukola okufuna n'okutegekera abaana bange sirinza kubeera mu toxic relationship kubanga mu toxic relationship temubeeramu support toxic relationship mubeeramu a lot of negativity nti newonobeera ogamba patinawo nti munange mbadde njagala kutandikawo YouTube channel patinawo agenda kugamba ebyo tebikola temuli sente yadde that is toxicity banange toxicity it's really huge it is so broad nkubulire kino Matilda mwabwe namwenna abandaba ne Matilda wano waali nono omuwala ali wano ese soko obeeraawo kuba bwe nakuleetamu onayogedde what the definition ye ya toxicity atunulidde toxicity ng'emaze kuhappeninga issue yange wejjira yeno mwatandika mutya yo wange ki ekikozinze toxicity eyo because ojja kunimba Matilda nti anyway you want to begin something omwami wakugani out of the blue right kiba kisinzira ki ekyakozinga ekyo nze tunulidde kozi yakyo no what I'm trying to mean is this ogambe yagala katugambe bino kintu kyagala okutandika nakugambe bito bikola tebifuna tebikola ki naye njagala kumanya lwaki aŋŋaanya okukola ekintu ekyo kyava ku ki Okay, first bring I explain to you. Douglas, I don't think you're understanding what they meant by toxicity. Toxicity, tewali muntu afuna toxicity at the beginning of a relationship. Oba kitegeera taliyo omusajja gwe nakukwana listen when you're starting a relationship you cannot see any toxicity usually happens to people nga badde n'omuntu for quite some time katugambe at a stage where you're learning someone oba kiraba kubanga sigenda togenda are you going to marry me after one day no unless mulina bye mubala naye mubeera nga mwagala obufumbo we mugenda okubeera n'omuntu muwangaale you cannot get married after one day or 2 days. Toxicity, listen, toxicity is not based on what the causes are. Toxicity, omuntu yekenyini abera toxic. Haven't you heard of things? Listen, Douglas, haven't you heard omuntu ate toxicity tell just in relationships, even with friends. I know, yes. Yes. Nti obera n'omuntu amolaba nengo mind no Douglas is a toxic person. Yes. But I think there is a cause listen, of that. It's a character to some extent. Nti omuntu omu No. Jesus. Omuntu omu toxicity is character. Listen to me. I want you. No, listen. You know why I'm arguing a lot with you. I made enough research before I came for this specific session. You get it? I made research, and when I read about toxicity, they never mentioned anywhere like it is caused by anything. Toxicity is character. It is behavior. What your partner's behaviors are, what your friend's behaviors are. Only so I'm gwange Esther, but your behavior is toxic to me. Oli abusive, ovuma buli muntu akuitako, oli negative. That is toxic. You go do research. I'm not speaking out of excitement because I made enough research about this. Okay. And when I read about, because I wanted to come when I understand exactly what you're going to be talking about, and I could relate on it. So toxicity is not about simanya gundi yankubiyete wampadeza kameza. There are women like me, ngeza kameza, that's not a reason for me to say I'm in a toxic relationship. I work. You know, if you can cater for the other things, Ezo kamezanga, it's really I've been in a relationship with my ex. Still muntu aleka sente za kameza waka. But there is no day we ever fought. There is no day I ever felt stressed that my partner doesn't leave money for kameza. Why? He used to do that things. Bena niguze mwe byo kameza mwe njagala za nyanya. Ngenyanya waka weziri. Njagala za mere. Nga the food is there. So to him yagambanga I don't really think unless he's going to travel very far away from Kampala, but if he was in Kampala ngama yagenda kudda ngezizo kameza tagenda zibalekera, and it was not a problem because walaba ngati ebintu waka webiri kati sende njagala zachi ochiraba, and because I was also a working lady it was never an issue. But toxicity mbadde njayaga banyonyolera ddala ensonga eno tere mu kukukuba luyi kubanga by the time omuntu atukira okukuba oluyi aba yamala dde okusaanyawo emotionally. So toxicity comes with emotions. Kakati soga tugendeke wa
omwana omuwala ono tuwulire tulimu bulala mulaba but that is not really true. Now I have to, but I have a book. I'll bring you a book. No, that's what I'm going to do. Yes, I'm going to do okay. To me, what I think with toxicity and all that, to me, it's a character, and a character can be, you know, a coped, or you know, you may grow up. You know, we have seen these people that grown up in a well family, raised up, out of the blue, they change to be gangsters and what. You get it? It's the same way. Maybe by peer influence or what. And back to whatever I was going to say. To me, I could stay. Why? My dear, it rains everywhere. Let me try to chip in a bit. I want you to answer me. Is toxicity relationships, do they actually have causes or not? They all have causes. You can't tell me we are in love, we are... Okay, tubadde mukwano, like in the beginning, tubadde mukwano, and out of the blue, and then netandiko laba, this bad you and negativity gyondetedde, kyenjagala ogamba everyone there, nti it rains everywhere. If there is Chris Evans has 2 songs also zenjagala that married people to listen to. You get it? Olumo alina some song with Shesha Brighton, Olala with some other lady. You get it? Oli agamba nti at least yakomawe waka. There is another song with like no koma otakoma. You get it? You may be here thinking I'm in a toxic relationship with chibi empitamu. Naye nga woli at leastiko. Ovudde eno abadde takuba. Just yanyiga n'atalya mmere. My dear, ogenda bagenda kukubirayo. You get it? So it's better to stay where you are. How many times? Kyogamba owagira omuntu abeere mu toxic relationship bamukube paka banamutta olw'ensonga atya mbunewala bajja mukuba. Kyogamba okiwagira ekyo No one is going to kill you. Kyogambye tulabe abantu bafudde mu toxic relationship. That's what I'm saying. What I'm trying to tell you. No, what I'm trying to tell you. AC, what I'm trying to tell you is this. Toxic has levels and it's different. You get it? When we talk about toxic relationship, buli omu agenda kukuba kuta. Visa card weri. Visa card weri. Sigamba nti lwakuba nti toxic eriko levels. You get it? Buli omu waliwo engeri gye si buli omu kyakuba. Because waliwo oli nga ye bwanyiga atambula nagina natamina nakomawe waka ne yebaka n'omwenge gwe takukuba tayombye. You get it? Waliwo omulala yes mulimu abakuba mulimu ayomba just ye nga ayomba buyombi. Mulimu n'omusajja nga atula tagenda kunyika. You get it? Nanyiga natambula nagenda. You get it? Nenga you get it? Buli kimu kibaamu the level of toxicity ngawe mujita like that negativity. You get it? But me, what I'm saying, stay where you are. Kankugamba ogenda vawan. Baby girl. Okay, go on. Ogenda vawan. And you tell yourself, nti nze wano omusajja wananga ayomba nnyo. Kangende. Yes. Let me tell you, you saw the heavens. Mwoyo omuntu nga mutandika. Kiki kulwaki kati olabeeyo? Have you checked wekebedde nga gwe oba gwe si gwe buzibu? Omaze otula wansi before you say even move on. Have you consulted people? At least no ito omuzadde n'omubuuza any elderly person ne mutula wansi n'owulyanga kigani. Cause naffe me, yes, I love my gender so much. Ninaffe waliwo tuvaako newesanga ng'okangudde eddoboozi ku musajjawo out of a blue nakuba oluyi. Let me tell you, obogode. You get it? That. Kyogamba naye watuwoggolera.
nange nze mumbeera mukube musaba No, sichikiriza, I condemn that. By the way, Mama, no. alina olukusa okunsabula Kiwe bikolebwa ebo sijja kuba toteekwa amamaliriza No, toteekwa this is okuba omusajja nedda Esi, this is it. Kyenyiza okugamba bino byogamba nti akubye, I condemn that. Telikuba mukyala okuba anyone. Naye obusungu bw'okozesa ebigambo ebikuvuddemu oyinza okwogera ekigambo nga kiri too heavy even to carry. Nga naye kennyini bw'otwala wansi oga nakimugambye ye naye obusungu ne bumukwata nakuba oli n'ova wano n'ogamba yankubye. omwana lwakimba nyinza okwogera ebigambo ng'ebyo ayinza okubanga nange sisobola kuva mu bbanga nenkyogera era wabawo wrangles lwaki mbyogere nze nenesanga oba oliawo nga sirina maanyi nga kyensobola omugamba kubanga waliyo abantu abamu nga balina ebigambo ebyobusagwa wali abantu bemmanyi nga ye wagamba ekigambo asinga nakubye nga walabeerala akoze ekintu kubanga okubeera mu zino mu relationships ezo ne tubeera nga tuyombagana okitegeera wabaawo ensonga lwaki tukola ki kati tosobola kuŋŋamba nti obeere mu toxic relationship okay actually twabyerabidde n'okubira bye twabadde ku baana omuntu onakube ogambe kambeerewo kambeerewo sina gyendaga simanyi bebi yaŋŋamba nti abantu bonna babeereeyo bayomba mbu simanyi tewali maka gagumidde my idea wali abakazi nga babadde ne babba baabwe nga wali abasajja nga babadde abakyala nga babadde ne babba baabwe nga tebabakubangako okikkiriza oba tokikkiriza okitegedde gyekiri kati nze sebo onkuba ku ki nze kasooke mbannyonnyola akantu kaneeno olaba bwe twogera ku toxicity omuli abaana it is a different kind of toxicity cause eba tekoma kuggwe nga maama oba kuggwe nga taata it goes back to the kids directly nga toyina nakyo ngamba because of a parent okitegeera it goes direct to your child I am telling you most of these things that I am telling you Douglas nze siri mu byogerera out of what I've seen other people going through. You're a parent. I don't think, Douglas, you've been in a situation where you're staying with a man and with your lady and your child and you go through differences, okay? Financial differences, character differences, all those kind of issues that come up in a relationship. I don't think you have. It is the most painful time of your life. Omwana atuuka ekiseera omanyi omusajja akunyiza nobanga n'omwana tomulaba nga atuddewo bw'atyo naye nga you can't see your child. Omwana najja n'akulaba ng'okaaba n'akuza mami why are you crying and you can't even say it. You can't even explain. Okitegeera. So the thing that this topic we're talking about, my dear, is not like about us as the couple, but it's about our children. Me as a Matilda, I am not going to be with a man that is toxic to me with my child. On top of that, do you know that our children actually get better grooming if they're seeing a situation that is not toxic? Interi abaana ababeera raised somehow well nga mama we yeeberera buziga banage muwulirize bulungi mama we anti kati Esther agenze n'atujukiza n'agamba it's about the kids here, right? Nti eri abaana nga baali balabyeko oba osanga omwana yali abaddeko in a toxic home ajja kunyonnyola tagenda kuga nti they can be with someone that is toxic. Era yaba kugamba nze I would rather see my mother the other side happy and my dad this side happy as well. Nga balina abantu bwe bawulira bakola ki abasanyusa because what kids need is happiness, they need comfort, they need that joy that is endless. Oba kiraba then omwana okujja ewaka nga mama oli munyivu nyonyonyonyo okitegeera because daddy annoyed mommy and then omwana n'avaayo najja avudde n'asanga daddy ali very gloomy because of what mommy did okitegeera. So we should really be mindful, and as a Matilda I cannot, that one I'll say it, I cannot not even advise a friend, not my child, not my relative, if a partner that you're having in your life is toxic, this world is so huge, get out. Okay, one thing I can tell you, Matilda, is this. Yes, you're running away from this toxic relationship. Which assurance joina jolaga tinawote wawe wabi. The pain is this. The pain is the pain is I've talked to some lady, by the way.
and right now it's like I wish I had my children nembakuza nga bali mu one dad. You get it? Thank you. You are here ozaddewo ogenze mu bufumbo obulala ozaddewo naye obuganye n'ogende walala. You get it? That is character of that lady. No. Ate yevuddemu. No kale. We are looking at toxicity. Yeah. Let me first answer your question. I don't want to forget a word. I'm giving you time. You're going to answer this. At least record it somewhere. That's something I'm telling you, that you find yourself ovan niwali. And at the beginning, if you saw this person yali mulungi jolly, that means there are always issues is coming up, and some people get out of their way. You get it? See, government, yes, people may term by the being toxic. Mu government, we get issues. Every marriage, every relationship has issues. It's not a bed of roses. Nti wabaye ebizibu, wabaye kyosanga noka, what should I do? But you find solution to those things. You find something nti, okay, bwemba kino kyempitamu kansoke mbuze mami kansoke bwe kiba kinnemeredde. Kanneebuuzeeko nkoze ntya. Naye bw'oŋŋamba nti bwenze ngenderawo wonkubirawo ngenderawo bwonvuma ngenderawo. You get it? Tekikola. Ama weebale. Ekibuuzo. Wambuza ekibuuzo nti no bujjo n'ogenda nsiyo naafunayo emirembe. The first problem you get as a person that is coming, the first thing that you should do as someone that is coming out of a toxic relationship, give yourself time. Give yourself time. No one is sending you and pushing you so fast to get married, to get another partner. That is why people are going wrong. No, listen. No, listen. In that time, let me tell you something. Do you know that people go in marriage with different reasons? Right? People go, it's omuntu obanga ovudde mu toxic relationship, take your time. If you are the one that had a problem, find out. Because the time I am telling, listen, by the time you know there is dating and being married. Yeah. Oshitege, waliwo omuntu wo dating abantu ne bakuyambako okweyiga. Oshitegeera nga tonagamba nti bana let me jump and enter a man's house. Nga wetegedde empisa zo. Bwe wetegedde empisa zo manya what kind of help do I need? Oshitegeera. Me, I am not going to tell you that I will tell a friend that your guy slapped you. Sit. I'm telling you, I swear to God. Let me tell you. Let me tell you something. Let me tell you. Ask my mom what I should do. No parent is going to tell their kid that live at home. There is no one. That was like a long time ago when I was even not out of high school. I watched, it was an TV show. It was a life kind of thing. A lady came and shared. Chick guy yamukuba. Listen. Auntie, it is the example she brought up. It's what we are going to use. Listen to me. Listen. Nze toxicity and the example that she was giving and why the person has to leave. You get. A lady again and sharing a story na agamba guy we yamukubanga and she thought the guy would change. Nagenda nga nasaba counseling advice nagenda ko mbazadde baabwe gumaja kukyuka lindako until the guy one time beat her up namusamba mu lubirizi waneeno. She started bleeding internally and later on she realized she had developed cancer. Listen, ze sagala tugambe bantu bintu bine bitaliyo omukyala natandika okudeveloping cancer within her. Was she with the man after she was beaten up? Njagala tutuke. Listen to me. Listen to those people, they are sick. Those people are sick. Esther, my dear, those people are sick. A woman that says they are sick, they need help, and if anyone tells you that statement, take them to Tabika for counseling. That person is sick. That person already. That is already toxicity. That is already toxicity. Nti omusajja nkuba nera atankubye mpulira bubi mpulira tanjagala. You're sick. You need help. You know to be taken for cancer. Love is not pain. Love is not pain.
eyo mukwano ogw'obulumi nze mukama tagumpa ogw'okunkuba ndowooza nti omusajja batankubye tanjagala. Let me tell you something, mbadde nkyakunnyonnyola why toxicity omuntu oba olina okugiviira because it is the best thing. Waliyo abantu nga you can't change them, and in life we don't live to change people, we live to make sure that people live to standards that we can manage. Tosaakyusa muntu kati n'olwekyo mukwano nze sigala era bambi Douglas byagala okwogera ndima but what was the moral of the story for that lady? Yagezaako nnyo because maybe she didn't want to be shamed by society. Wavudde mbufumbo guy namukuba namumenya embirizi namdeveloping a cancer. At the end of that day bali balina okusonda kawashi bamujjanjabe. She has lost the marriage at the end of that day. How about you get out and when you're still healthy and you can go and make more to yourself, make a lot of money, and you're going to attract a very wonderful, God-fearing, very patient man that is going to understand that this woman I have gotten, she is full of herself, and this is exactly what I am looking for. Douglas. Leave this thing of beating and whatever battery. You're not bitandikire. Someone is just being toxicity. It is enough. Kati chemba saba. Kati saba mumpulirize bulungi. Nsabaze mumpulirize bulungi. Abali mu kamera kyekino kyenjagala obbagamba bino ebintu bijjemu okusaaga. To be honest with you, Matilda, let me finish. Kwa wangambiddewo.